Inside Story Uganda, real source of political updates. Amini had declared yabagamba digenda kuleta abasajja abalugwala bafunyise bakazi bamwe ne balaba mu embuto ngagamba bani kabira y'abakyoli n'abalangeeveewo tukoleko kabira endala kubanga obuyekera bwali ku border ya Southern Sudan. Kakati when these people came back they targeted West Nile. I don't know whether you know the Ambachi massacre. Where people were pulled from the church Umbachi ne babata abana babasekula mu kinu kikosi malumu ekwata abana balugwala ne basekula mu kinu nga bakomyewo 79. They had to deploy Museveni's foreigners to cool down the situation in West Nile. And 1980 elections Obote declared West Nile under emergency. They alone. Kakati echi kitundu cha West Nile kijeko. One time Okero tried in 1985. They said Obote had made a very big mistake. Yadde kibena akirwanyisa n'embwa. Fa abakyoli n'abalango tuli kibena mbwa. Tebirwanagana. And the mistake they made, the actually is to prove that they also had brains. Baleta Lieutenant Kano Ogole akube Museveni mu Luweero ne baleta Smith apona chake rangi babalagaba abakyoli nti also warriors abakyoli ne bakola ensobi ne baleta olalo tono eyali Gondi ambassador eyali UN Crown Prince wadikwera okufuuka secretary general wa UN ne bamufuula foreign minister ne bamutira wano. When the NRM came to power could not second him. Nagenda ko mu Ivory Coast African citizen ne bamugoba. That's how Olalo Tono ended his diplomatic career nadda wano nawumba emindi. So kakati Mao with the demise of Olanya Jacob Olanya, the person who had taken over who had reduced himself to a tribal chief yali Owinyedolo. This is why he burnt his fingers and went to Mengo to apologize. Ever since has never recovered. Nemuyimba muna akayimba. Kayimba. A chief justice cannot reduce himself to a tribal chief. Never quit okugera gwetoyogera, especially during burials. Were emotional. A chief justice cannot be emotional. Judges are not emotional. Era bwawuli yango musango gunamuleta emotion nga aguvamu. Kakati Mao is the most powerful politician from Acholi and Lango region. Of the two and the rags of DP, which one is important? DP amani. Anti inachi. Mao yabagoba yabasinga. Mao has offered himself twice. Ngobulu bwafuna bweriba beziba nkute zijisa butiko kati goita owamanyi nga ne wabwe tasobola kujjayo kakadde ka bululu. Museveni was defeated in Ankole in a constituency, has been defeating you nationwide. He's a new Museveni. The Museveni defeated Kutesa defeated. The Robert used to say if Museveni is fighting because we rigged the elections, we did not rig him out. It was Kutesa, let him fight Kutesa. Mao kulya ebigambo bye kimufulo wa manyi chachiru yagamba nti ebigambo ebyogerwa mu nabyabufuzi tebiriisa mpi ani atabyogeddeeko was not abused Museveni ani atamuvumangako nabagamba nti nina kamusize wange omukyalo omu yagamba mu kinaana nti Museveni bwafuuka president wa Uganda nfumbirwe embwa is served in Museveni's government. Nawe in politics there is nobody who is tall enough to see the future. No. Okujako ngosa abantu. Pulira bibyo. Ekyokubiri tukita great socialization which Mao has done. Before he came out abadde open lenga atula ne Museveni nga friendly force. Ne batuka noko negotiating nti abadde pitula weyo slot emu mu eyala. Kyogamba kibalo kya succession nti Mao ajja tuletera no. Kibalo cha succession. Analyze Mao. Mao has all the requirements of succeeding Museveni. Yeah? I'm telling you. No. Yes.
kubanga where do you get successors? If the first family is locked, mufunye omukisa. Mwina muno omuntu ali marketable. Mufuma nga atamidde. This the attacks on muhozi originate from the palace. Owaabwe bamwevumidde ne bamusunsula. Ate ng'omusango gwa Hege gwatukolera ekirungi. Ayagala obwa president gwamukwatirayo. Ayagala obwa president. Yali ayagala obwa president because bwayina ekibiina kyabwe fellowship nga kyababbi kibba mu government. Kati Museveni bagenda bamubba $400 million kitutuze yabba muleya. Museveni n'agamba oyo gundi akulu oba aliyitira wanga adduka kuba bamweyambisa nnyo ne muli agonja nono gundi oyo Nakalema ye Nankabirwa kati ali ku luwuzi. The moment it is found out, as it is going to be found out, that this company that was given permission to exploit our oil is a chichupuli business, Nankabirwa against. Ese naona ku Nankabirwa ya bakadaga kadaka lulumye tanaba na kufa. Nankabirwa ese namuonako. This is a chichupuli business. A chichupuli company. Kyamawo kisuka ku kino fe kye tulaba. Kirimu ebintu bingi ebiri munda. Akati kankobola too. What another alternative? Presidents have tried to rehabilitate their former people ababaddukako. Chiruba thought that he would rehabilitate Levi Patrick Mwanawasa yamusiba. Namugisayo nandaweya. Omanyi nti Chiruba yagamba ku corruption bamugamba nti ayina containers underwear 2. Bazileta mu court insine kubendulu. Nenga president wa wadda mu underwear. Even if he had the containers. First of all, is risky. Bazi poisoning. Yino kuzita mu container. Okujja konga akaddiye. Bayo banga ageze nnyo. But how can the president adata mu underwear we ba mwensana fu ku mukolo? But people in the Zambia Chiruba Mwanawasa Chiruba decimated. Ndi Mwanawasa ajja kufa mu myaka 2 kuba yafuna accident. Attributed to Chiruba mutte yali wena dduka. But Mwanawasa made a strategy. He carried out an anti-corruption crusade, forcing former ministers to vomit, and he had, as a president, this period was estimated on a lawyer. The moment this man became a president, he acquired a huge amount of money. Okumujanjaba. Yawanga limyaka 7. Kakati ekyo tukitegedde. Kakati nkubolidde. Nti another catchment area to rehabilitate former. But ya okurehabilitatinga eyali komunne. Dos Santos naye we yaleta yomwacho mukoze. Yakwata abaana be biki ebya. Kiru gondi Kabira. Ono yamweretera. It is alleged nti yalina number 3. What has he done? Ona aliko Chisekedi. Ndakwezo bali bamutwala Kabira. Ekicha muyambye Senate. Kyajina mu control ndizi rules. Atenga yaleeta ono n'alemesoli omukatuliki yali awangudde. Bwe kibanga eyo nayo formula tekola. Kati Museveni kwe gasikomyawo bano benna yawukana nabo babesije abambabazi bani. Rehabilitating ambabazi. Tokomyawo besije. Nonyo omulala. The friendly force gota sibanga ko mukomera has Mao ever entered the prison. That's what Moi did. Moi yagano kuwala yiro Odinga ya musibako tayinza kwerabira. Era kusiba. Naleta in office ataina kya mubanja. Namubo. In politics you cannot give some board of sikabu nga does not attribute his success to you. Tosobola kugamba nze ideas ezisinga ezize nze nerwaniridde ekitegeeza oyo tomukwasiza akoddala power buyinza akujemedde tomukwasa power kati bano ba fellowship yanyaga sente Museveni n'anyiga bwe bamala sibba kati aba fellowship bwe bamala sibba n'abalagira babatwale ku side ne babakunya ku side bakomawo bamusekerera busekerezi nakwata omuntu omu yamusibanda house arrest ku Serena enaku 10 namuzaayo namusibira ewuwe so yakuba bukubi simu mu Lunyankole this unity nejja ne batwala bali bagadde w'emisinde ne badda ku party ne bazina ne chairman ngamba laba
ne bagamba onajja kusiba nteze tajja kutwepankirako Tamale bulijjo gwatugamba nti kino Besigye agenda kitwala kakati ulira ate kati okyusiza ate ulira si changes kati Museveni Katonda agenda amuyamba atya committing organic case the moment you commit a case that is judged by an external force at international level owedde kubanga mu Uganda muno if it is mu Uganda you manipulate otya nti ogwachoga mu baguyitako is internal you can manipulate kuba you are part of them yes kakati guno musango gwogani gubakwatirayo kati wache bakola ekizibu balowooza nti gugulwayo sente abasajja babye $50 million ne babaga nti tuwekyusiza gwina kuddibwamu kubuulirizibwa on Wednesday a team is arriving here from ICC okuddamu buto I'm telling you and for the first time the Minister of Justice, they have tried to remove Ministers of Justice. Baja kota fili, ne baja ko musajja wa IPC, ne ba blocking abagemeire, ne bagenda, ne bakubamu hajati mukwaya, ne baja bigende, baja obigirima. Tumwebaza nakajjalawo. Che tugamba kati mawa nasobola kigonjo. Tubuuza this northern affair mawo justice minister Dolo ye chief justice bakola mawe ekibi ne babuluza ekibiina kye tabayinaako kisa Museveni yalonzo omusajja atasobola ku compromise nga opposition tozanyisanga muntu atanya omwenge bwokola ne Museveni tojjako simu ne kumunano gwekira kubira Mirundi we ayunti amwati home please come tubadde twebuuza mawo justice minister Dolo chief justice lwaki northern connection yakwatiddwa tugenda mu transition waliwo amateeka waliwo abavubuka babiri ababadde bakubira abalamuzi amasimu change this case abona bomusoni yabafunyafunyiza omugwe ndalabe ku byuma ng'agamba munne tinze ntemye ngeze wa muhozi omusajja ekintu akitujje mu kamwa kasita omukazi agenda nayonona abaana be ne bakujoga nti kuba mwe munaava omusika bakubeko embooka empya ey'omuzzukulu tulinayo abaana be twakweka ina abana bambasada baffe mu maka amalala nga mwana ali mu maka amalala nga wamuzaaleyo mukweke bwe bamutoya asigalawo bwe bankyankalanya wena oli musanyufu ng'ogera ensonga eyo naye abange nabasevinga otya abalenzi bonna banyaabwe banjawulo tebasobola kunsiba yali gagezi okumanya ffe abaganda tuli bagezi nnyo olaba n'abalongo tebayinamu ameeru n'amaddugavu olutuuka ameeru ge gatya abalongo abafaanagana waswa ne kato tetubaagala ayita maddugavu nakato ne babiri bwe gakonsipayalinga gatta omu ku baparents abalongo betuyita ameeru mulenzi muwala they don't agree tebasobola kukkiriziganya anti omukazi akuteera ebigali mu balongo n'ofa kakati bwe baba banjawulo tebakkiriza leave alone abalongo bwe babasiba gomanyese baje babasiba soko mbuulire gwabimanya ebintu ebyo bagenda ne basuula olubugo ku ttale kakati whatever happened ekigwa ku lubugo olwo kyemuzinga oba timba oba kiki oba janzi kyebayita abalongo abo be baba abalongo yes si bano individuals no amanyi gabwe bagajja mu kino kyobola nalongo mu Buganda ne bomukwatanga bemmere takubwa lwaki anoonyeza baana agibwako eddagala nalongo aziikibwa ssaawa 12 ne Ssaalongo ng'enjuba egudde ate olufufu lusigala waggulu ku kabbuliye sokolinde lwaki bakikola bwe bati anti kiri kye basiba nti okusiba abalongo nali njo ku mukolo gw'abaganda bange Abanyarwanda twali tulina ennyumba yaffe gye tuyingira naye Abanyarwanda banjaga baga nti kwotwogera buli lwoyogera ku leedi ebyali e Rwanda tusanyuka olusanyuka Abanyarwanda nze ngenda ku mikolo gy'Abanyarwanda okusinga Gasumba nanti ye muvandimwe ate si Munyarwanda enjawulo yannemu otegeera muvandimu kitegeeza bannansangwa
tetwajja buzi basangibwawo ne kutesa yakigamba abaganda mutuyita baserwajja okwota but Buganda expanded to mawugola mumwatusangawo where I disagree with the Gasumba tuyinza ganti abanyarwanda tubateeke mu constitution gamba nti abahutu abatuusi abatwa n'abaleera identify them with their identities nationalities but don't bound nti abayindi bali mu constitution ganti abahindu omuhindu tuve mu culture tukomewo ku ministry ya mawe no manyi kigegendo ministry ya mawe ekuyamba agenda tuyambe etya Bobi Wine amuteke ku ttaka ani Mao's first assignment is to ensure that all political prisoners inside prison should be released immediately. First assignment endulu zivuge ekyalema Bobi Wine endulu zivuge Bobi Wine minister wa justice onda amanyi ge abana bazina amazina nga bagamba mawu yabajjeyo Bobi Wine bamulemu okujjayo ate Bobi Wine atayina koti today executive if a house girl graduates into a housewife things change sleeps in different room to decide what to cook. Okay. Mao has like other opposition leaders has been only condemning in the newspapers and press conferences. Political power is influence and the advantage. Mao ayogera nti kati Mao ayogera nga minister wa justice omulamuzi wagende mugobya aninga Mao yagamba Mao bagenda emisango gamba atya kiwanuka mukubye namufulumya Mao akubye kiwanuka namufulumya kiwanuka ki akubye kiwanuka namufulumya n'ekyogolie n'ejogo gye yalijja abadata wanyata emisango atone jeno yawiddi nedda atone jeno w'amaanyi saabawolereza wa gavumenti Mao is ordinary minister. Have you ever seen a minister Museveni has appointed after an agreement? Mungu chibuno muri America tujime mbwaza fe. Muri America chimwe tujime mbwaza fe. Mao overshadow ziba no bonna ba ata oreta laba Mao ngali mu cabinet laba Mao ngali mu parliament Mao injo mugeragerenya nabana abavubi bebyenyanya yakiwambye government ya overshadow wizedda nawe assignment ya transition yati transition now tuyingirira transition tuinawo amateeka ge tugenda okulaba kati bano abadde baagala okukola etteeka liyite mu parliament bayite mu kamoli nayita we wammawo nalina eryoga nirina okuddayo ewammawo naawe Mao ko president principal ate tomuhaipinga ati yagidde ku ndagaano alaga bulazi nti abange kino gwe seeka ayogera ukijjeewa tusomere esoma kati agibwako fatu wa Mao yaze ne ba commissioners Mao yaze n'abanayagala obwala DC Mao yaze ne ba two ministers of state Linda Lishafeja kati Mao agendanga kubiriza press briefings za dipinga minister wa justice ateno nga akatonga ako tukalindiridde sinkagale wa DP atenga era ye minister wa government akola kubya mateeka n'obwenkanya olwalira sinkanya babaka ba DP banyumyamu ngani mu office yagendayo second used to go to his chambers wesirungu ajja ku Uganda House ne kubali ituba nga sekagale wa DP adeye erigamiriza ajesi atiba mulesete bamayi hazi cross ayingire parliament Mao kankubuli kakati sheke mufuti mubaje bwagenda mu intelligence council ali ayembizi tajiryayo bamutegera nti ono musajja muki musiramu era agenda ebandala ese bayinza kusoma sala ne ku menu tebiba musome ku sala tekyo tukikusaba nga tuyita mukama nga tuyita mu Yesu Kristo mukama waffe. This is where we are going. We tugenda in France bakita cohabitation nti president katinga France taina parliament but these are French people in America when Obama came to power yalita ina security advisor yasaba aba Republicans debamulegera gates. This is American interests. We are seeing it for the first time. Enumareto hybrid kati twebuuza ddala ono Mao kwe gamba Mao ono gwe tubadde tumanyi. What is causing tension is that this has not been explained to DP supporters. Asemwogerere yalimu
era kana akabinja tewali wondagano akabi and it was bad tewali wondagano mawe tusola mugoba anyhow mawe tusola mukola lisafu tuyinza mujja mu kifo ekyo mu doketi ye anyhow agenda bugenzi kuba mu ndagano bagambye for the whole term yes ani yali akifunye ate mawe has come at the right time erwa obusajja buno bukubiddwa walabye tumwebaze mawulire kati obufekete bugenda kuba ku mand obufekete mugenda kulaba yes hiding tumwebaza is hiding has disappeared like gonorrhea obusajja buno nobodde bukulapa ibona kale mavani bunda Tamale Saturday agante president ayino kola solutions bill soka to put his house in order one ayina okuteekera linga nti akomawo the constitution allows him to come back and he still has support kati abakayini obusika ne basirika kubanga problemu yaabwe is they have disagreed on who takes power mukozi bamwononye nnyo bamanyiza human being ngakutte power nabo badduka you see for me I'm a realist nze ntunulira what somebody wants to achieve Tinsereko has no grudge against me ne center azimpereza kojja but bamulaze nti they are the saviors okuma constituency to me and his future which is more important future yes and I don't blame him to bring a law that is targeting me kuba bagambye mu meeting this man needs legal approach kubanga Museveni yamuwa a sophisticated system etulemye okuba ayingira mu masimu gaffe tulina womuwonera ye mwenda yabagamba nti omusajja alina majini ejini lyangu nnyo yambala eggumba ly'embizi mwanda weya tudda muddira bako basibe eggumba ly'embizi mu kiko tudda muddira bako ejini tirikolega nambizi nawe ekiteega gweddira ekiteega okolote mu mulyango ekiteega tekirinya lusozi ekalayivu ogivunika mu mulyango kikomaawo nekiddayo bakwata emizimu gweddira ebbafu ogiteekemu amazzi ogiteeke mu kitanda munda ate omuzimu gusomoka ennyanja apana sooka olinde Tamale ng'oli mukugu mu nsonga ezo naye kakati ekyammawo kiri bwekyo ekyammawo kiri nabagamba what the president has done Museveni musajja mugezi nnyo he listens to what you say nabagamba nti when intelligent people are fighting in this government tagobaako n'omu apana abalekamu anti ababafunamu this is an intellectual battle bannaabako baabo type atalina kyafunamu mugiyomberemu abagobemu he has been enjoying my battle with these people because it is based on intellectualism singa yagijjawo dda naye agifunamu Museveni benefits from intellectual debate but what you tell him si kyakola akola kirala ate era wano time twali era kituleeyo lemugaa ndi muzeeyi abaganda bano tebalina nnyo problemu eri awo naye kabaka naye asimba amakuuli abeere relevant yabo no political gundi nti bokusula bakoleki nina bo ye practice yabo ekyokubiri nti balaba kulonda kuwedde oleeta sekandi that's their view nti oleeta sekandi eyalimu mu meeting eyanga nti okoledde sekandi akalulu Museveni will appoint second vice president omusajja bamuyita Tandakwire yali mu parliament nga clerk president ebbaluwa yave copy togezangako nodira omuwala ono Kadaga n'omuwa speaker Museveni allowed Kadaga to be speaker Museveni takes the opposite kuba yayina obwongo bwe he does not believe in political assassinations he does not believe in witch hunting ye kubya kikyo ekikyo kyennyini kuba mugezi akusindikira omuntu atta omuntu neyeetuga baba obwongo bubaweddeko yes omuntu alina amagezi tatta muntu no you look what is the sweetest victory one who has over his enemy nga wali mulamu nakulanga celebrating deny what he wants to achieve kyenkoze bano tebalifuga ku ggwanga tebalifuga anti ambition zabo okunkuba konna okugenda mu organic case kunoonya sente zabwa president naye tebagafuga in fact Mwenda said how can we give all of this money to this beggar
on my machines. I've been watching Mwenda going to Serena to beg from a rich man. Yesterday, I saw a very arrogant man going to a rich man to beg money. The man told him, I have no time for you. We shall meet on Monday. Nekata onzije kuchamawo Tamale Mao musika wa Museveni. Mao alistowalinga sanity mu factions eziri mu palace. Badde mento musika wa Museveni muhoza ate muwafuka ati omusika. Tikasola babana bonga bakayana. Bateke mu omuzukulu mpozi bamutte. Museveni azitwadi order. Bolaba abana bonga bakayana. Amawulire gaabwe gakubaani. Nze nalabye ku byuma byange abasajja babiri who are very close to Museveni. Ne musajja nagamba munne ti Museveni ekintu akigabye. Ekintu akigabye. Tuyinda solutions kuwagira mukozi. Munne namuganze ngenze mu nuupu. Nti onamuganze ngenze nkakube wano nkayiteyo ku byuma. Tuterere ku mawono bulungi. Abantu bagamba Mao yageze ku lusinya lwa pirawo miru kadi gyalangiranga banne gyaliko. Let me tell you. What's the difference between Mao, who has been a member of IPOD, sitting with Museveni all of the time? Why hasn't he sold the Democratic Party? Yagenze nayo nasayinga. Abadde agende wa Museveni nga yesenkagale wa DP. Ngata gitundanga. Ngali naye IPOD. Why do you complain? If your wife is the secretary of a minister and the minister is transferred to another ministry and you say tagenda naye ajja mukwanira yabadde tamulaba. Babadde bakola because Mao has not been hiding his relationship with Museveni. Nti wa discovery akukuta akabukedde akafekete kabukudde bwe banga lyamazenga akukuta okukuta kitegeeza ki working clandestinely. Mao has been meeting the president openly. Kasajja gweku kaseboa tulina magezi mutwe. You are just stupid unless you don't understand. Echo chikunyiza nova yeno je tugenda kati mawono busiru mawono nti what crime has Mao committed? These people, the opposition people, sit in their two institutions. There is one we call IPOD and another one which an association for political parties. National Consultative Amanya Musega represents FDC is there. Recently it was headed by the Prime Minister because the law says it must be headed by the Prime Minister. National Consultative Forum. FDC is represented by Amanya Musega. NUP is represented in that institution. Their stupid argument of NUP is that this is a national institution. But IPOD have another land. Chiriba chigana. Chiriba genda yo. National Consultative Forum erimu semateka bagiteka. Yes. IPOD chirieno cho chabwa banachewa. What was the intention of the framers of the constitution? Let us sit together and create harmony. Tuleme kuddayo nga group emu bwe wamba power endalidduka. What has Mao committed? When these political parties, the opposition parties, can mass support to defend the Soroti municipality seat? Zegata nezigamba katukisigaze Mao neta gundi NUP neta Simba ODP neta Simba ne bakirekera faddacha akati mwe mukikola erina iwa nti mukikola ekizibu kye bagamba nti Mao yakomitinze DP ngatafunye neke blessing kikolwa neke constitution ya DP. The person who would make a noise before these stupid Masale newspapers make a noise or any stupid person would be Semogere. Why do you avoid Semogere? Kati bugenda kudduka n'entwe zaabo n'entwe kati bagenda buga mu interview nge Semogere obukwagwabu. Semogere is still alive. President Emeritus. Yes. Jali. Why do these stupid newspapers who are paid and when you see a newspaper carrying out supplementaries is on the verge of collapse, Monitor is on the verge of collapse because
serious advertisers are running away from it. Tukomewe eno semwogerere ye kino mubuze kimusanyusa anti buuza semwogerere mubuze kubanga DP obuzibu bwayo tebanga ko mu buyinza yaliko anti bene kiwanuka myezi nga bwegityo kana katabo kange bakayita batya ebyafaayo bya Buganda okuva mu 1884 the historical book for our children akatabo kano wakawandika mwaka kyako takandika biri mukaga yes. Okay tugende maaso nekugamba nti obuzibu bwa DP nekugamba nti DP obuzibu bwayo oso tufuna ku Facebook page ya Fepal FM Uganda ne ya Mukasa Chiwala Chikukwe tuli live Facebook to streaminga mkuku navugenda maaso Kiwanuka era nga amawulire bwe gali Kiwanuka yagamba nti bamubuza ekibuzo nga afuuse chief minister iwe Muganda. If the Kabaka wants you, we'll go to the other because you are now chief minister. No matters of Uganda, you go to Mengo. No matters of politics, national affairs, the Kabaka has to come to me. The Baganda Chiwanuka is a Kabaka in Teba Mumadi visible. Ngabuno Buliu. Tewali, Yodo, Kapapula Kabuke, Dina Kabaka Yeka. Kakati Chiwanuka. Yavuzanga ensasanya ku Mengo nga mubaka mu Lukiiko lwa Buganda ne bamugobamu era nkugambye empapula z'amawulire okujjako munno ne musizeza abakatoliki endala zaali mu mikono gy'abakristaayo abakabaka yekka balaganga Kiwanuka nga omujeemu eri Buganda nga byayogera babiwandika kifuula nnenge like what they are doing now. These are agents, they are financed, they are given money because kakati Mao ali mu line mu succession line ate bo mawuti bamutegeera ekyo njamu banyonyole ebyenda bibatokotere ddala kakati nkugamba nti Kiwanuka bwe yali mu buyinza yakugamba ejemeza omukaga gyomulayo Abuma Yanja yagana yali bisa education ya Mengo naga selefululu bufuzi bwa muntu omu agale somero ndigalira ddala tewaliwo celebration mu Buganda. Imagine an educated man like Abuma Yanja to say nti selefululu kitegeeza bufuzi bwa muntu omu kakati nkugamba nti ekizibu ekirala Kiwanuka kye yasanga nti ababaka ba DP bangi ebya parliament baali babigenda mu mulundi ogusooka nga tebalina bumanyirivu mu kuteesa aba UPC bwe baalaba kino nti aba DP bayabayaba ne bakyeyambisa nnyo okutafuya n'okubajerega kino mukosa abakozi ba gavumenti abangereza abaali baagala ennyo UPC nga baga nti DP yalina enteekateeka ey'okubagoba mu mirimu aba UPC bwe baabuuzanga ebibuuzo mu parliament nga bwe kibeera nga abakozi ba gavumenti bawa aba DP ebikyamu ate nga aba UPC babawa ebituufu ekyalaganga nti aba DP tebamanyi bigenda mu maaso mu gavumenti gye baakulemberanga olw'okuba nti aba UPC balina obumanyirivu baatuuka n'okugamba nti Kiwanuka yalinga akavubuka k'akato ke bawadde obwa prefect kalabirire abayizi omuli n'abasajja abakasinga obukulu. Kiwanuka bwe yalonda baminisita be baali basajja bagundiivu era abasibwamu ekitiibwa mu ggwanga wabula Kiwanuka yali amanyi nti yali tayinza kuddamu kufuga. So this has haunted the Democratic Party from 1961. They have not been in power. The only person who has put in power is Museveni. How can you manage a government if you lack experience in government management? Look what in many countries. In America, you take advantage if you are a governor. In Uganda, an equivalent of a governor, Babiba Michomo, by chairman number 5. The only person, a former chairman of LC5, who has ever contested the presidency is Mao. Chairman Mao? Tewali mulala. Tuyinda mu bachairman number 5 okujjayo noga nti ono muntu Babiba Michomo babba butale. Tebasoma. Ntobakakanya. Tebasoma. Elias Lukwago chairman wa 5. Chairman w'egindi. Elias Lukwago. Asobola okuvuganya obwa president yani.
Elias Lukwago. But these are catchment areas. When you go to America, every congressman or woman, every senator can be president. Senator Obama. Kituufu. Mutubuli mu parliament yomu. Abatogera na kuogera asobola okufuga eggwanga. Who has taken advantage of the parliamentary platform mu parliament to market himself. Era abasajja bakugamba. Naye Museveni natukolera wano ekintu. Natuga nti ngenze tujjawo omusika. Mirundi tubuulire. Omusika. Abasika. Anti weya. The catchment areas. Look at Kenya. Look at Kenya. Kenya, the challenge is a two-horse race. Ujakoya Mwari. Naye amamuli tegamuwandiikako. But this is between a former prime minister and a former deputy president. Yes. Kakati muwanga musajja mugezi nnyo bamutenda kachiko ka finance. Naye experience yeyo kajja ina ya parliament has not marketed himself from Mutambala. Mwanga Kivumbi. Yes. What has Mao done that was not done, has never been done. They has set a precedent. 1986, President Museveni Weyaja, he borrowed the money power from the Democratic Party. Why? His royal veterans could not manage a state. Museveni states in his book showing the master state. He had to write it to Nyerere to give them somebody to advise them on how to govern a state. Yakola government of national unity. Broad-based. Yeah, he avoided a coalition. You make an agreement like Mao has done. But a coalition you come as an individual. Yes. Iramba Boza, you telling me I've seen Museveni signing 3 documents, agreements. Esoka. In Nairobi. Mosh. Yes. In Nairobi peace talks. Nairobi peace talks. Amuneti toke. Anti moya musali amagezi. Moya zigera anti Museveni tagenda kusayininga. Museveni olwava muyinayi w'amagye. Museveni nga yinoku obuta musinabinga because Moyi wanted to get a Nobel Prize for bringing peace to Uganda. Yes. So Museveni being what he is, yaga nti sija humiliating. Niyenda gano yakola. Yakola. Yes. The second agreement was negotiated by Owinyeddolo. Okimanyi nti Owinyeddolo was a royal of rebels. Abakoni. Waliwo ate abooke omusajja bamuyitanga Okero. Yes. The Chief Justice negotiated a deal with Museveni representing a group led by Okero, and Museveni signed it under the supervision of the Bishop of Northern Uganda, Gandaski Owinyeddolo. Owinyeddolo to come on the limelight was era olwamala okunegotiating a deal ne bamuwa Minister International Relations. Awo wajira mu platform. Yes. Okay. I found your Owinyeddolo as secretary of Land Board. Nampane kutaka. Owinyeddolo nali younger man mu DP younger reporter mugonde mu munno. Owinyeddolo nga representing Opiko Opoka. Nali mpandisa article yange. Ne batwala mu court. Ngenda okulaba nga lawyer wafe exchanging a cigarette with the Owinyeddolo. I withheld my information and went back. Very stubborn man from childhood. How can our lawyer share a cigarette? What can I give him my wand? But eventually, Owinyeddolo withdraw the case against me. Yali endagaano ey'okubiri Museveni gy'akyasayina ya Buganda regional government after a 72-hour negotiations. Teri ndala ya Mao yeyo. It tells you how important Mao is. Kati ani agifunamu ye ya Mao ne Museveni? Abantu beebuuza. Mao Democratic Party efunamu, Mao afunamu, ne Museveni afunamu. Ate Democratic Party nga bali mukana fere twabitegedde twamutumyeyo tetwabikoze. Mutu yize. Yize ba veterans ba DP tubu. Nanti mwavaayo. Duke kadi ani aina kadi ya DP bwe yakina. Yange weri. Bumbuli nina kadi ye nalem.
Musemateeka wa DP bw'osala n'ogenda mu kibiina ekirala. Wali ondabyeko kadi ye n'alimu eya DP. Togitulaga nti bugende tubukubemba okwo tubugyewo, tubukubemba okwo tubuttirewo. These are idiots. Baba kayalinga buhayalingira. Kiri kibiina kyabwe. Kitya. Mwe mwakifumbiza NRM mwagala bonna mubasibireeyo. What did they do to the Ruzungas, the Nambozes, the Mwangas, who defected from DP and joined another party? Enanti boba avayo ne bagenda eri ne bafuna kadi endala naye Mao ye yagenze eri aga ne kino kyakirina. Mao has retained the party. Ayina okubera Senkagale wa DP. Ate kankubulire temukitegeera. Senkagale means a stubborn man. Temukitegeera. Senkagale wa DP mu Baganda. Senkagale ye mwana ali stubborn atawa na kitawe na nyina kitibo. It was only referred to Ben Kiwanuka. It was an abusive title. Tebakimanyi. Buno bugala amawulire bubawa sente zinembwa. Naye Tamale agenda fumba Maria abiri eno jendi neri jendi. Let me tell you. How does Mao, in fact let me tell you. Mao is more important than the Democratic Party. Mao Democratic Party is rags in our government. Echi. Mwenda. Abaka mwenda. How does this agreement affect them? Bano omwenda. It's not a coalition. No. It's a partnership. Nga tebakiriza partnership against their will. Which structure of the party badduka Namboze yasoka bya UPC Buganda simanyi fa Baganda. Namboze yakoma mu P2. Yali tamanyi history wa DP. Nti in the 60s when DP was destroyed in Buganda, it retreated to northern Uganda. We are paying Baganda paying it back. Naye mu northern Uganda Mao tasobodde na kuleeta babaka 10 mu northern. Era bakyali mu Buganda wano. As we stand today, Mao is the most powerful person in northern Uganda. Katutandikirawo from Western Nile. Kakati okulabe. Why has Mao's decision attracted much attention when among his decision to join NRM did not attract the same? Kafuzi did not attract the same. The deputy speaker did not attract the same. Tebayina ndagaano. Anti kyenkuye. Tebali banene tebakulembeze ba party. Yes, bayingira. Naye bifo. Kubanga NRM bewelokaminga mupya. Baba bakoze musere. Mbonzo nkanyuka yani kasasiro. Kasasiro kakanyuka kani. Ndiyo mboje bakanyuka kujirikiti. Chembadde njaga n'okugattako kino. Lwaki abava mu opposition bwe batuuka mwena babandiza ne babwana ebitiibwa ebinene. Bakubaba bali. Tunulira ba speaker. Mukazi wa waka. Omugezi Jacob Olanya. Balinga mukazi wa waka. Agoba baana baboboza data goba ba Muganda. Tebajja kusika. Yes. Chora batujo. Ojuga nindo ezigwi. Embandwe kubi nekoniko bugulu. Nekuleba ngogenza okusaba sente. Nimwito ne mulaba genza omutanzania nezino mazina mudiro lyange nezina mandwe ko okatera mandwa anti nyiriyese zakayo kali bakalijo mandwe kuba mujajitewe ene mutegulumiza bayo eyaniriza bavudderi omuganda ganti amazzi tekakusa kyago ekitogo kyayo bakusasira be bachuma emididi nebavuma bawukulu ababakoledde ene ali mukali kyeyo muba Nationalism. Kati abenale mtebanyigira bana babera bazze. Musika wa Museveni tagenda kubeera mu kuwaye nali. Mama nyabo. Ajja kubaze buzi. Nawe. Anti bete bakubwa. Emawe kimukubya azze mu layini y'obusika. Ono biene bamwogoloza yateeka sente mu mawulire. Yes. Tulaba buli abave eno. Nebo muna creatingira Mao trouble. Mao is more important now than the Democratic Party. Era kyovola bantu bana bakaba DP 14 kasabo bategedde nti lolo tekwata kunsako zaabwe. Party is not emerging. You are not going to send your money to NRM. Mao has not asked for any job to be included in the ruling organs of the party. NRM tekiri kakati Mao wajidde nkugamba temusebeni afunyizo nnyininsina mufunyange egongolo nnyininsina kubeera stubborn kuye. One, abakubye mu ministry mu babadde bali ya sente.
eya justice and constitutional affair local government n'abajjamu ate n'abajjamu ate babadde bongeza emisaala sayansi waabwe omusomesa bwe bamwongeza bano balyako 20% kuze bawongezeza basasulira omusango sobe nakubayunatu n'agiteeka ku ttaka nakuba local government n'agire mbutwagala kwezo nobune budduka yesu yakwata faalu nakuba abasanyira mu yakalwa embooko babudduka kade Museveni akutte faalu najja mu Kampala n'ategeera nti ababooda abo abagamba nti ababooda bapakasi Century ya Jeno 210 ya Jeno safe border ya Jeno what are they looking for here lwaki kiki baagala mu babooda kakati kiri bwe kiti katonoko yategedde bababbira mu sente ababooda baagala kwedima ne balya sente abatembeeye tubakolere saaku yo Museveni yaba disperses kati kiri bwe kiti centralized Century ya Jeno 2010 ya Jeno ne safe border Museveni tatya ntino bwabafulumya bano bonna kiyinza okuleetawo insecurity nakugambye nti akasamba akasigadde mu Kampala 7K basirikale be bakamala okulikuruti be basomesa ba science aba artists bafulumye akubabane omusajja akutte faalu yesu akuba bali mu yekalwa babasanyiramu babasanye ekibaba bafuwe ekibaba afuka babajjako abajjako source of money naye bakuba bo basibirawa ate kati sente zabaweddeko nabalabye nga bagezewo omusajja omu Tanzania omu Canada musajja namuga gwenja kulaba mmandi gutuli grade yange gwenja kulaba mmandi singa nkulaga ku video tadduka Museveni aba bina abajjako income yebadde bawaga kati mawo lwaki DP yo tagireka bwabira nga agenze eri ne mu transition succession ali eri abaliki DP believes in the rule of law rule of law akyayinayo emyaka jenga senkagale call a delegates conference will defeat you call it an extraordinary general meeting ne kutoke lyalina kati esawe no n'abasirikale bali abajjudde ku bitebe vumbi nafuluma nga akabwaka wanisu nakubaka aluzunga kanamboze nakubaka aluzunga kasegona nabawona nabufulumya Buganda history of Pitu DP was helped by northerners to remain was an article a DP man it is representing Buganda history owembwa babusindise bumawo bumuji yabutwala emisinde ekijekaza mawo faalu naye abagoba yaleetayo bameka mu north ate bayinaki bayinayo babiri mubaka wettoki n'olyo waawali owaggulu NRM kaniriche revu ne DP ne bafubutula nupu wano NRM resources ntino ki nupunga wano buli owanupu adduka buddusi nanti nupu sichi sibu yagala okulaba abatagalana ajeje kendo kamukazi wange ku nupu ono wa DP agamba abo tubamenje bava abanupu tubamenje bava nanti boba yagala okunyweza obusiramu okuba muzikiti gulibo okola ki yes omuzikiti bwe babeera nga sheeka akuganya okusaala anafuja kibiina kirala nupu ine gye yava nanti mawo nga amaze okukola endagaano ze ne Museveni ez'ekyama yatandika okubutula banne nga baddukayo bano baluzunga bamanyiddwa Segona bw'alaba Besigye nadduka ye Segona ng'oyagala omukwata kamaso oteekako bayibuli erayira mu paalamenti ng'omumazi mulimu abasajja nga okumukwata kamaso oteekako nnika takayitako baluzunga ensi yatamwa baluzunga kati mawo siruzunga yavumanga banne nti ba Mirundi has negotiated a deal what did Muwanga negotiate with Bobby Wine gwe yajereganga what did Namboze yaberanga ku Besigye ngokikamulukira kugenda wekati tovuma ba no they need to be exposed the moment they engage in a bubble I'm ready to give this man katusa kaddemu bwe bavaayo ne balumba mawo oli ready ne mawo muvumi mawo yagamba nti bali ba watermelon munda bamyufu kungulu ba green nabo ne bamugamba naye nsujju mbuka wali ayonyodde lukwago ku TV lukwago naga nti mulukwago nagamba esaawa eswala etuuse banemu kangende nfune obuzunga dduka mu pologulamu banyodde lukwago
yasose najerega nze sibiraba mbuneru kwako okuwona akawalya yagembu yakabedde ku ssaawa essaawa za buzo zituuse ng'omuzinyi omwazinyi gw'omuwulira weka ng'aduma. Maui is now the most powerful person from northern Uganda. Kalamoja is in the northeast. West Nile obuzibu bwayo if you study West Nile. West Nile became a part of Uganda in 1903. Yes, 1903, just recently. That's why West Bank float and two during Obote two Maya Gondi, his time, concentrated on the Acholis and Langis. Okay. That's why babali bagenda okutalumu bafulumya katabo Obote's walk right to Acholis and Langis, which was authored by an Amini minister who was traced, and he left the document in the president's office in his handwriting. Okay. He was later traced by this government. But Museveni being what he is, yamusonyi what yamupaso wenga. Okay. They instead celebrated the Umuzi God, Matadom, which is not part of the Anglican Church. Matadom has never been part of the Anglican Church. But they are going there for commercialism. Baba we nakupalia sente bakola bati. Mawa jidde mu kiseera kirungi nnyo waaye. Inifai Museveni amaze neutralizing akabinja kano. On addition, it's problem on the organic case. Amaze abajjeko source of income. Era nabalabye nga bagenze omusajja to beg for money. I like that arrogant Tanzanian. I want to meet him. Namulabye ayina essimu yange. Namulabye ku byuma byange. Nga ayina essimu yange agenda kunkubira. Yes. Ajja kukubira. Yatululira omusajja n'amugamba nti ozze kukola ki? Sebo tuze otuyambe ku musango gwa Uganda. I have no time today. I'm just coming from Arusha. Okay. I'll talk to you on Monday. Okay. Nenda omusajja yanjoge yampita bega. Agoge manyi get dogoti. Wakozeseza dogoti. Manyi get dogoti. Wakozeseza dogoti. Neba kuba. They can only surrender my money and nzikize ebyuma byange. Ebyuma? Oba Museveni yazimpa olusi ontabula kuzikiza byuma kuzikiza dogote ndaba oli hybrid ne mu nsozi yetagisa endiga y'amagulu asatu ngate yandali bampe sente ngende nzikiza akasana akabubuuka kubanga mbakubye emyaka 10 nemba tusana bokubeginga. The only solution is to give me money. Nothing else. Is to give me money. Kakati nkugandi mawa jidde mati musiki ya mmonji. Ochala ba unifighting mu government. The unifighting Betty Kamya is mature. Okuvalu yafune ekifo kibachi muwa. Ekyoba ijiji. Naye tagenda kubeera used. Atati. Mulyagonja was used. Kano kanakale mu mulimo gwako gubadde gwakugoba abantu mu government batekebwa abaabwe n'okusikulisinga mani mu bantu abanakale bamala kufirisinga ne bakusiba akulu president yabuuza abasajja ababbye sente muleya are these idiots still breathing Ugandan air? Akulu nagana akulu olira kumpapula buli tools of destruction kabusenga kulubya balira kumpapula sebo wane yagenda atandise okunuka nga kulubya naye anatera okulira kumpapula nze ndi kiwugulu kasako kabiro obogenze gagati oli kiwugulu government temukyali mu kasunda bus Museveni has also paralyzed their source of income. He invaded Minister of Education nakuba yunatu najijamu yunatu yabawanga sente tibekalakasa ne babongeza sente ne babajjako 10%. That's why nobody has raised concern over yunatu's accountability. Okay. Omukazi nakugamba nti waliwo omukazi akulogwe yakwata bamule president yabalagira babawe 20 billion oba 30 ne babako 17 billion. Omukazi ne bamukwata akulu y'omuntu asinze ebikolimo mu Uganda. Buli ayagala obwa okuzibwa mu side yawasizanga wakayanja nga tebakyawasizaayo akulu naye oba aliyita wanga dduka mulimu bannange mulimu abantu nga nena akulu yebaka n'omusajja obamuyina ayina si kubintu yebatabala ngaki nti DP is not a parcel
that somebody can take and sell it to somebody. DP is something that is not sellable. That's why you cannot sell a political party. Some Mogere served in the Museveni's government for 9 years. And they were agitators, the DP mobilizers group, under Michael G. Yali mukama wange munno. Kakati nakola DP mobilizers group to incite the government to ban the Democratic Party. His argument was, if a party dies a natural death, nesana we yokka, ina chances of revival. Webajiwera nasulu yawera express yakomawo. Obati yawera UPC mu 69. Some of these people went and joined the UPC because it was the only party around. What happened in 1980? DP yakomawo. Kanemawo said DP to Museveni. Is it a person? Babagamba. It is chiri busiru. How would the same get go back with the same DP? He left there some people. A war, you have people who die, you have those who are injured, and you have those who go back home and bruise it. Okay. DP cheyafuna. Nti bakutesa, bakishamba mugerwa, basenda ula, and others remained in the movement. Nese Mogere yagenda n'ababe Kawanga muganda we n'agenda ne era Semogere after 96 yatte kibiina kya DP yagamba Museveni atubye obulu tetulidda mu kwetaba mu kulonda kwonna. Damiano n'agana okwesemba olukyamuzi n'akitwala teyadda. Kawanga n'agana okwesemba we Masaka Dr. Kakungulu najja. It was because of the miscalculation of Semogere. But if Semogere had killed the party, where is the party? Is this man you are choosing selling it to Museveni a copy of DP? Mao. It means DP weri. Egumire. Teori asobola jikuza Museveni. Museveni is an expert. I don't know mukamba bole. Museveni asobola kola nga mmoyi. Muyaga nti obuyinza kambujeye wa Kenyatta. Kambuze je na bujye. I was arguing with somebody. Museveni is a DP man. Museveni is a DP man. In 1980 batugamba nti Museveni yali agala kuyingira mu DP. Naye n'abaga nti when I come mumpoba secretary general nga sibukanyiza. Netumulinda ku Imperial Hotel yawo. Teyajja. Naye ayize kibaddiza. Kiri bwe kiti. Ayize kibakwasa. Katono nnyo. Akubira ddala akabinja kan akuba kano. Museveni yatera mafia. Yagitera amanyindo, yagitera amamwa, yagitera amatansi, yagibinga. Subira bidda akabinja kana akanta abala. Tamale. Nakabana akatera, nakabaya amanyindo, nakatera amamwa, nakatera amatansi, nakabinga. Tumwebaze takyawulirwa. Tumwebaze takyawulirwa ye yatema. Tumwebaze omwepansi bwipanka bwebajja bwakola kibwa Jacob Programu zange. Okatera mandu anti ngiri yeseza akayo kali bakalijo. President Museveni yagamba ngenda kumalawo opposition. Kyebaga nti Mao genda. No wa UPC genda. Uganda Federal Alliance bajimira kiba kitegeeza nti kati Museveni ali kugundi eyo kumala opposition. Political statements are not important, especially for domestic consumption. If Museveni goes to a rally in Soroti as the chairman of the party, what can he say? Nti mulonde ko mwagala? Zali kibya kiwongerera. I judge him. Likewise, Museveni must understand that this man comes from the Democratic Party. He must ensure among yatamanyi nti FDC bwe gwa witness aba wedde sibulo muddu wagende kati. FDC bwe gwa witness. Nabaga nti amasheka abalwanyisa shiriki. Shiriki bwe batiri omulwanyisaaji. Obanga ne Allah akwata amastan nagatwala nagasibenjegere. Ikisibo bikigwako ne gakomawo. Gamukolera. Kubanga sigere tuina kemebwa ate singira ka abaddu be lwacha azisiba ziswaitani nazitanga ekisibo kiwedde no ina interpretation sotama Museveni tasobola kusanyawo bibiina no bimukolera kubanga the constitution speech ya constitution si ya kusanyawo bibiina where you look at Museveni nti Museveni nabo Kenya yamukolera a fake birthday party. Brenda Nabukenya. Yes. Nga kuliko electronic cake
rotten pineapples, rotten mangoes, rotten oranges, najikolera ku Constitution Square. Nabukenya defeated Yanerani mu candidates in the world. Olowooza bote teyali kozesa monkey tricks namusiba. Okay. Museveni tebiyina ebyo. No. Constitution nekugamba tewali asala ddiiro. Kadi y'abandomala gikolaki? Gizaayo. Era mawuta nasala ddiiro tu. Omubaka wa parliament kanonole ekenya wali etteeka baliyita grass hopping. Ova mu kibiina kino nodda mu kino if you want to get a ministerial job. Naye gundi omubaka wa parliament takyuka mu kibiina kye. Ne bwakyuka omwaka gumunga gubulayo sente zisigala mu kibiina kiri ekyamuleeta. To ensure multi-party to stop crossings. Yes. Okay. Is ensured. Museveni tamize DP. Ayagala nkolagana. Kujimira tewali mugondi. Ate era isole etulaga. Manya abantu bano basoma kitolo. Even if more crosses nganonya power, you must be near power. You must defend us ya kuteeba mupiira. Ndi agusimule kuvenu beka mu yakikolanga. Beka. You must be kuchoto. Striker. Striker. Ogukube gunywe. Oba osemberedde goal. Kakati unabadali limited ku nkongana ze za DP nga bwafulumayo bamukubatia gas. Kati he is going to get an opportunity to address national issues and is an letter Mau is an letter. Mwogezi nnyo. No bufekete busobola Mau. Ajabu babu malewo Mau. Kubanga wali wabuteeka mu sente n'otola awabuke dobo no one vision yo. Bwina sente we buzijja. Njabu babu tambi mujabuulira. Njabu babu tambi buduka abantu babunonye buyingire ebinya by'emmese bukayira. Bwina gibujja sente. Ekitegeeza Mau yeye afunye mu kinene. Instead of wa justice Mau tunalabanga opposition tebatulugunyizibwa nnyo. Ngo wa justice. Ati kakati ate oba agenda bakuba kalyoso sagala Besigye sagala Bobi Wine kakube ku mitwe. Engeri gyabadde abavuma mu ayizo baddiramu. Mau ngaafubutuka ekigambo ky'okuvuma. Mau yaligiriri gundi. Mau nabeera chairman wa 5. Twali opposition be naalimu at that time. Bagamba konti yabatulugunya. Yabatulugunya. Mau abadde abagoba ku DP headquarters abamuvuma. No, Mau is mature. Mau compared to other good contenders over the presidency. Mau abasinza gundi. Abasinza credentials. Okay. Yes. Mau tagenda kukola ebyo nti abasiba akole ki. Mau gives the government credibility. Museveni akimuwadde as an opposition leader ensure that there are no violations of human rights in Uganda. An advocating the opposition okusumululwa. He must do it immediately. He must do it immediately. Ate public order management akiyebyo byonna nabyogera. Ate yekimuyamba mubale watandikidde. Mau mubale watandikidde ebyasoba. Mubale watandikidde it needs an amendment. But bagala kuleta za amendment mu ttaka. I strongly doubt whether Mau can endorse. Nserekozi mukutte bubi. Etteeka. Mpozi kati etteeka lya Nsereko. Is a proper to parliament. I don't know. It is social media. I ask my son who is in parliament where the member can withdraw his bill. A government can always take over a private member's bill. I'm telling you, it is going to hurt Nsereko throughout his life. Tokolanga kintu kiri permanent. According to the Nsereko law. According to Nsereko's law. Napaka lweri gwanga kiriwo. Teka gwa walire. Nsereko's law kuba malikiriza. Amateka bina musajja bamuyita Ssemakulu ow'ekitalo. Yaleeta etteeka nti abakazi bawa omusolo. Lwaki bambala empale? Katamale. Amateeka agali soso. Nsigaze eddakiika 2. Oleetanga amateeka agali soso. In future abaana bo baganye nti etteeka lyali sponsored by who? Nti ani yalireeta? Nti kikulu. Naye toleetanga tteeka. Toleeta fu. Egenda okuhontinga abaana bo n'abazzukulu bakwegaane. Nti anti oyo akwatiddwa n'asibwa emyaka 10 nga kisinziira mu tteeka omubaka Nsereko lyaleeta. Eyali omubaka w'e Kampala. Nsereko Gandhi sleep. The good thing about Muslims, they respect their elders. Let Nsereko talk to the sheikhs. Yes. Nziyanzirukako, but let him talk to the sheikhs and disassociate himself from this bill. It is going to haunt him throughout his life. Tokolesanga short-term strategies to solve it. Akasembayo Tamale.
twalabyeko ku president speech abantu bagamba nti tebafunye solution ebintu bikyali waggulu mafuta tewabaddeyo hope yonna kati agikolere ki oli bwakugaa nti mukazi wagenda kuzaala naga nti tulina omulongoosa oba okuzaalira amakuba amatuufu noga dokita talina magezi gampadde kati agaa nti azaalira mukamu even in Kenya where they have elections Uhuru yavuddeyo n'agamba Kenyatta yakendeze ebbeeyi y'akawunga around with the maize yo kabuto yamujeewo nanti yalazeyo ka solution naye wano fe president tewali wadde n'akamu mu election alinze ennaku 20 ye onaddaka hizo ganti oli yakola nsobi you have a new government never think in terms of short term strategies era yo Museveni mumanyi ne mu 79 yagamba binayisa if there is no sugar tell the people that there is no sugar kifo kyo babulira ebyobusiru tell people binayisa yagera Coastal Square n'agamba a wave of insecurity ngeri wakati yaliko kumirambe kwa binayisa kulira basi mpawa talikabeta abantu binayisa najja ku Constitution Square n'agamba atya for those who are killing people in Kampala I found a solution for you. I've brought imagine it. We'll pull you with your gun, with your illegal gun. I advise you to throw them on the roadside. Abamaji betula ko butunuzi. Bali bamenyinke yo machine tekolaji. Museveni namugandi kyogete kyabusiru. Machine tolimba abantu. Nkusibudde Tamale. Namujja security namutwala mu regional cooperation. Era binayisa bakwata ku nko. Kupankira ku muwanga. Zekusibudde Tamale. Tubebaza bwedda betubadde nabo naye akasembayo Tamale akasembayo Tamale mawa ino omukisa mawa yazalibwa n'omukisa era olaba ne mwakyoli gwe balonda okukyusa olulimi yali soba ensi n'esirika kasembayo mawa ensi yasirika kati gwoyina ki kubawo naawe ewammwe gyova kubawo gyova ewammwe oyina sapoti ki bagala kukuleeta bulesi misinde nga tolinya bwe tubaddeyo olunaku olwaleero bwe tubadde n'omukukunavu naye akasembayo Russia ngeeremeddeko ng'ekurashinga omusajja Russia is pounding Ukraine ng'ebinyeebwa egisakula myezi emeka olutalo luwangadde kakati oyo munafu de bazungu awakening Russia wawulidde Boris eyabadde waga Ukraine yayitidde wali yadduse Boris Johnson omungereza yakanyuga sanctions n'ebiki naye kati bafeesa winter ja bungereza ina policy yonna era that's the goodness of a good party NRM yaligidde ku ebyo ikyama kya mapinduzi emera omuntu waayo sofa ebungereza ba prime minister bebakakyusa bali bameka ne mu kibiina eki kimu kosabati nkusibudde bwetyo bwe tubadde tujja komawo wiiki ejja mbadde n'omukukunavu